tell you what, I can't do anything in the morning unless I have coffee. I must. Ekibinja ky'abasiggansimbi okuva mu ggwanga erya Australia olunaku olwaleero bagenyiwaddeko embuga ku Bulange Mmengo era ng'ogubaleese kwe kulaba ngeri ki gye banaakolaganamu n'Obwakabaka bwa Buganda okutumbula ebyobulambuzi wamu n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. The major kingdom, the major regional area when I did my research was Buganda. That's what I noticed. I thought, it's the premier region in Uganda. It is the economic hub. It is the hub of heritage. You have such a rich culture. Your country is so united. You have the diversity of your tribes here and the regions, but you are still very proud of your heritage, your history, very rich constitutional kingdom here. So this is a model state and a model country as part of the Commonwealth. You keep your wonderful history and heritage, but you have developed all the democratic institutions that make you a very respected nation. Bano okujja embuga bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu okuva ku kitebe kya Uganda mu ggwanga erya Australia, Susan Mugwanya, era ng'ono atunnyonnyodde nti omulimu omulala ogumutongole ogubaleese gwe gw'okutumbula ekirime ky'emmwanyi nga bazinoonyeza akatale naddala ezaabo abeenyigidde mu nteekateeka ey'emmwanyi terimba. Here is always a good product. I think I'm just in the footsteps of my parents and grandparents. My main duty as a foreign service officer and still a foreign service officer in Buganda Kingdom is to promote Buganda, is to lobby and also get as many friends as possible. At the embassy, I do tourism, culture, and education. So anything to do with tourism, culture, and education, I may ensure that I bring it back here to Uganda. Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda, Christopher Bwanika, yabaaniriza embuga era n'ategeeza ng'Obwakabaka bwe balinamu essuubi eddene ery'okubukulaakulanya. Tusuubira nti omukago guno ne bantu okuva mu Australia gugenda kugasa nnyo Obwakabaka. Ne twaniriza nnyo abagenyi baffe era ne tubagalisa akaseera akalungi. Twebaza Buganda Tourism and Heritage Board olw'enteekateeka eno balaze abagenyi baffe kiki kye tulinawo ku byobulambuzi era bagenda kubalambuza era tubakuutira mulabe nti munyweza omukago guno mutunde ebyobulambuzi bwaffe kuba kye kimu ekyettunzi kye tusobola okulaga ensi beesunga nnyo okulaba ekifo naddala amasiro ekibi. Yaliko omubaka mu Paalamenti ya Australia Marie Kara atendereza obugagga obuli mu byafaayo by'Obwakabaka bwa Buganda n'ennono era n'anokolayo amazina amaganda okwosaako olulimi Oluganda byagambye nti bya nsusso nnyo. And when we go back to Australia, our job is to report on the richness of heritage and success and pride, national pride that we saw here. Very peaceful country, a country that is going to grow at a very rapid rate, and a leading country in the Southern Hemisphere, if not just Africa, but in the Southern Hemisphere. So we see many opportunities for Ugandans to come and to work and settle in Australia because we need good migration. We have Bano olunaku olw'enkya bakwetaba ku mikolo gy'okujjukira abajulizi ba Uganda kubanga gwe gumu ku mikolo emikulu egibaleese kuno.